Embeera sinungi, embeera yombi ddala. Nsi kino gye tutambuliramu abantu emitima gya sitaani gyaki? Ddala nga muno yakubiranga nakubira kasimu. Pazo wandijjukidde. Liri pazo wandijjukidde muganda wange. Nina ekintu kyenzijukira nentulika nenkaaba. Kumti waliwo eyampawo nga alaba embeera ekoze ki? Etabuse. Naga muganda wange abaana tobasuza bweru embeera yantabukako nentuuka ku makya nga ne siringisa 5 sibirina. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga content wo wano naffe MR Live. Tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Back to school campaign jetulimu gumwana katonda ali Rabon Charity Foundation abana 17 badda ku ssomero. Tweraga $5 mu emitwalo 10. Bulikana kawe emitwalo 3. Kyonna kyoyina. Oyina peni, oyina kitabo, oyina labba, oyina rula. Osobolayo kaana kambwana bubiri. Ona ali eyo ng'agamba nti nedda nze nsobola obwana 17 bonna mbusobola $5 mu emitwalo 10. Nsobola ziyimiriramu. Tewali muntu atoola n'asigalirawo. John 15:12 Katonda yatutuma kwagala. Kwewaayo eri bannaffe nakubalaga kwagala. Buliwo omwana omuto oba wa malayika era oba wadde Katonda okutoola nakyo kika kya kusinza. Twegatteko osobozesa obwana buno tujja ku nguudo mu family Katonda azaatannayanukula okusoma. Essomero, education is the key. Buliwo osomesa omwana omuto oba wadde eggwanga lyaffe ery'enkya obulamu obujja era oba omulembe obusobola okuvuganya. Nababuuzanga era nziramu okubabuuza ntunayogera tutya nti twayamba nga tetwayigiriza. Omwana bw'omuwa Katonda n'omwana okusoma oba omuwadde buli kimu aba talina kyakubanja. Weewaawo ku MR Live kwendi amanya bampita Metani Kurabongo balwi Masaamu. Ensi eno waliwo etuuka netukwata nga tewali asobola kutegeera kye tuyitamu okuggyako eyatutonda era nga gwe tulina okuddukira yekka. Ku mmeeza ze gwe tulina okuddukira ne tufukamira ne tumusaba wadde nga sitirwa akaseera bukaba kazibu nnyo. Gwe okukitegeera nti kati neetaaga Katonda ng'emikwano gidduse eŋŋanda n'ebirala. Mbeera ng'eno MR Live yasalawo kutuukawo tunoonye ku bannaffe ensi yaffe abaali bagigasseeko era batandise ddala okukolera amakulu. Kiki omukulu Wangiseko embeera sinungi, embeera yombi ddala. kiki Nsi wetu wetambula era nze neebaza okubanga musobola okujja ne mutunoonyaako. Abantu abasinga obungi balinda lwolifa ne bajja ne bakunyoonyaako naye nga bulijjo ng'obaddewo ng'odaaga naye nga tewali muntu asolaga nti kanoonye kulayitalayita. layita Wangisebo bannange opoota oba gwe inginiya wa siri inginiya waali yagenze n'emmotoka ye. Nenfuna ekyokulya abaana ne basobola okufuna ekyokulya kubanga wotakola ekyo n'otuula ewaka n'ogaa Katonda nnyamba ng'ate oyina abaana oba owedde kubanga embeera yonna gituukamukko. layita Wangisebo muziki gwe wayiba Yosebo kyoga watuukira ddala ku mbeera embeera eno ati wakyalina muntu n'omu asobola kukuwayo nakashoka $5 10 kubeerawo. era kyeneewuunya nze nabeerangawo ne bankubira akasimu ne nfunayo $5 ne nfunayo $6 n'ofuna omuntu webweru akolayo ka vidiyo naye byonna byafa omulundi ogwo. Ninga Katonda omuntu gwe yeerabira gwe yasangula mu nsi eno kubanga wootuuka ku mbeera n'omwana wo okutuuka okubuuza naga taata naye mu butuufu ffe tumaze emyezi 6 tetulyaddeko kanyama
n'owulira ennaku naye nga tolina kyakola ki kyakola noga nti kaŋume kati ate kyo ne kibeeraawo n'otuuka mu mbeera ng'omwana tasobola kugenda ku ssomero mu butuufu kiba kiyitiridde naye ng'ate akasente nga wali okakutteko naye omuntu najja nagga nti owaayi industry gundi yeyakuzikiza gundi yeyakola bwati ebyo byonna n'obikwasa Katonda. Olunaku lumu nze ekiro nali neebase n'enzuukuka nempulira ennaku ng'ennuma nentuuka n'okunyigira Mukama Katonda ku makya nenkera ne mwetondera kubanga nabuuza kikyantuukako nga nange sikyemanyi nga seemanyi. Nze omusajja yabeerangawo nenvuga emmotoka yange abaana bange nga bakyali batono basomera ku ssomero ddungi music wange mukola wenavire South Africa nga abantu bennina kale sijja kukozesa lulimi lubi naye nga abantu abandyako nga bangi naye abantu abamu mwandijjukidde nga abantu bandijjukidde nga mu nsi eno kubanga nina bendaba benatambulanga nabo naye nga sisobola balyako mmere n'ogula emmere ne muli ekiguruupu naye ddala gwe n'obeereeyo nga munno yakubeererawo ng'ofuna ku kasente n'otasuulirayo mu mutima ga nti kangende ndabeko kulayitalayita no yabaaki nsi kyeno gye tutambuliramu abantu emitima gya sitaani gyaki ddala nga munno yakubeeranga nakubira kasimu pazo wandijjukidde liri pazo wandijjukidde muganda wange n'oyitangako eno nze muganda wo twabeeranga ffenna n'okeera waliwo wakeera ku makya nzijukira buli n'oŋŋamba naye pizza eyo ewooma etya ne ŋŋamba kanjitume nintuma pizza nga tagiryangako jjukira nze wenava South Africa ninamu akasente kange nga ninamu akasente kange nali nkafunye essawusaawo nenzija n'akasente kange nga n'omutima oguyamba era makindi awo twali ekigurupu kinene nnyo naye nga tufumba netufumbira wamu ne tulya Kateero n'ayitawo netumukubira Kateero jangu oli ekyemisana gundi jangu okulebudde nga tuli abantu bangi naye abantu abamu bandijjukiddengako sigamba nti kale saazi nampe kuba newanampa tasobola kumpa byonna byenjagala naye afazaali Kateero yakeera ku makya ndowooza wayiseewo omwaka najja nga nnoonya kuba wano sisengukangawo wembeera sisengukangawo lwa nsonga nti waliwo eyampawo nga laba embeera ekoze ki etabuse naga muganda wange abaana tobasuza bweru embeera yantabukako nentuuka ku makya nga ne siringisa 5 sibirina naye nga kugamba nga ninga ensowera gye baggalira olwaleero labeko ensowera nga bagigalidde mu mmotoka ng'eraba esobola okugenda naye nga buli lwegenda ekona endabiramu y'omu maaso nga teyitamu bwe bulamu bwendimu okuva South Africa okujja eno wajja oli muyimbi oba okuyimba ekirowoozo ky'okuyimba nekifunira South Africa wenfuna kasente kange nga ndimala okugenda e Uganda nja kutandika okurekodinga kyeva olabeera we nali nakatuuka wano ne bankuba mu bukedde ne bagamba ekyo kimukeese nadda mu kukola ki mu kuyimba kati okuyimba nkutandika maze kukola ki kudda naye nga jjukira nina emboozi gye njja okuleeta nalya sukulu fees nengenda ku Nairo Theatre abali ku Nairo Theatre mujjukira bulungi ku mulembe guli ogwa Abudumulasi Mathias Walukaga nabo nga tebannakuba twabeeranga ku Nairo Theatre awo wenalya sukulu fees nentula ku Nairo Theatre awo nembeera awo nga njagala kulikodinga naye ebiseera byokulikodinga kwali kuzibu kati laba omwana wansomera ddiru tugende South Africa tunyonyoka ki ku kasente kati okuva eyo nenva eyo nga nfunye ku kasente ntandika okulikodinga naye nga tubeera ne baganda baffe ba Pazo tubeera ne baganda baffe ba Captain Scooter tubeera ne baganda baffe ba Dax Kateero Spice naye nga amanyi okujja n'atusalakaawo ebyolumu ne tutambuza obulamu naye gwoba mu nsi muno ddala ng'omuntu yali akubeereddewoko gwe muli tolina mu mutima ogaa nti omusajja ono oba yalagawa kubanga nze kyenjagala si kinene nnyo okimanyi nti Chameleone asobola okukuwa kolabo negaana naye wamala ojjukuwa batakyejjeeko saagala kinene
saagala kinene kubanga sijja kugamba bantu nti gundi munsondere mumpe kati n'emikono gyange nja kupakasa mpola naye ekisinga okunnuma nti bannaffe betubeereddewo tasobola yadde ganti omusajja ono kampiteyo ku lunaku lumu ndabe kikyaliko naye ng'akimanyi gy'oli ng'akimanyi bulungi kuba sijja kwogera birala bya munda kuba omuntu akubeereddewo ogutali mwaka gumu oyo omuntu aba akubeereddewo later skuta wava South Africa watuukira kuli Lipazo onava South Africa twakwatagana ne Lipazo nga ne Katera otannakuba nnyo ne twesuubiza nina ekintu kyenzijukira nentulika nenkaaba kubanga olunaku lumu Pazo yaŋŋamba muganda wange kankole endongo eno naye wendifuna oluyimba ndidda nenkukima at least tulikolangayo bukolabo kuba kati nze omuntu kati wakuwa ku masanyalaze aba kuwadde emmere okitegeera naye twesuubiza bingi ebitatuukirira twesuubizanga netugamba nti nange katupike katukole bwe tuti okitegeera omunno nakugamba ngenda kubukedde ngenda kugundi ku TV gundi ngenda eno naye siina ndudde okulaba ku maama nokwata akasente nokola ki nokamuwa kale sigamba nti oba ekyantuukako kuba abamu baŋŋamba nti laita balayika waliwo omuyimbi eyakuloga ebyo nabyo nemberawo nempuliriza nengayi nze omusajja yali akubye nga ntuuse n'oggulwa emitwalo 5 ku kakadde nenkera ku macanga ne vidiyo zange tebakyazira nakolanga vidiyo ezakabi nabongo tewazirabanga ja live nga nkwata obukadde 7 8 nenkola vidiyo ng'ate tezinnuma kubanga endongo nali ngiteeseemu nga ntandise okukola ki okugijjamu naye nentuuka essaawa nga n'ekyokulya sikola ki sikiraba abala ne baŋŋamba nti oba balongo kubanga oli Ssaalongo oba tuwabamala baŋŋamba abalongo babamala bakola ki emizizo bannange kyobamanya buli muntu akugamba kikye naye kakati saawa zino ntandikirewa kubanga atonnekwasa kyaddogo kubanga n'abalongo bano kuba baŋŋamba abalongo tebazannya ekyo nakyo kituufu abantu bakyogera kati buli muntu aŋŋamba bibye kati ne bimbuzaabuza saawa zino sinnamanya kyakkola era nga womunoonyeza mwebale nnyo kubanga abantu abamu tebasobola nebaza waliwo ne producer gwe nebaza yanoonya ennaku ezo naŋŋala layita jankuweyo akayimba nenkola akayimba naye nga newokatwala siinaawo siina yadde 10 ogenda ku studio nali ntambuza bigere okitegeera nga ntambula butambuzi nentuuka ku studio enjala ekuluma abaana waka balina ofuna ekyokulya kugana noyita mu mbeera nga togitegeera wangisebe njijukira ebiseera ebyo nga bwe twali fe twali tukutya njijukira ebiseera ebyo fe twali tukutya agw'omu ku bayimbi abaali bakyasinza okuteeka ssente mu ndongo okupromotinga bukedde kinga fe we tutya ate gwe ogonzaawo TV ezo wawanga ssente n'abantu abo kale wasasulwanga ssente okukuba music wo kaseera kano waliwo abaali bakunoonyezaako bakubuuze kiki ekyabaawo oba ssente obaggwawo bonna ne badduka tewali kyekyogambye kati gwanoonyeza gwe manya gwanoonyeza naye teri muntu yali abaddeko eyo n'agamba nti kanoonye ku gaayo ono ndabe kyekyamutuukako taliiyo teri yadde n'omu abantu womala okubeera mu mbeera eno teri muntu ayinza yadde okwesemberera nina gwe nakubira essimu naye nga yabeera namuwaako n'emmotoka nga tayiganga n'agitomeza n'ogitomeza naye muli nesinyiiga mu mutima negamba waayi wange namukubira essimu olwawulira nti halo nze layita najjako sijja mwogera mu kamera najjako nempuliranga ennaku enzere nga naye nga kyenneetaaga si kinene nnyo nga kyenneetaagayo akasente akatunutunu ngulira abaana akawunga ngulira abalongo akawunga bafune kyebakola ki kyebalya abalongo bo beera nabo mbeera nabo kuba embeera wempitirirako ne ŋŋamba mama waabwe sikyasobola balabirira mwenna basatu nga omukyala sooka oddeko ewammwe siga nti twayoka naye namugaa sooka oddeko ewammwe wembeera weeriterera ndikola ki ndikuyita kati abaana mbeera nabo
Waso wali ne Nakato wali. Liri puzzle wasula kukona liri puzzle. Ku buliri bumu. Naye nga nze sije nsula naye ng'oluusi bitukwatirayo. Waliwo ennyumba gye bali bapangisa awo emunyonyawo nga waliwo liri puzzle, waliyo Kimura, waliyo Kimura, wabukedde TV, kale nga tubeereeyo ngeri gye nabeerangamu n'akasente ne tufumba oba tufumbye tuguzeeyo oba katogo oba biki oluusi ne Exo n'atweyungako producer oluusi ne Dax Katero naye najja n'atweyungako ekimusana nekikwatira wamu naye nga nze ateekamu ate nga seeganya muntu ate nga nina omuti ovanku muntu agenda n'akyama ku dduuka nga yeegombye t-shirt naga sijja gulemu naga Pazo nawe erondayo ka t-shirt omenye Pazo yayagala nnyo maama we nnyo era sirirabira olunaku lwe yagenda okulaba ku maama we nangamba ngenda kulaba ku maama ngenda kulinnya taxi ndabe ku maama ndudde banange endongo eno kisiraani netumuga Pazo guma kolo yakaba n'amaziga nangamba naye nkoze ntya netumuga tugenda kufuna engoye n'engatto nemufunirayo empale engatto ne gundi ne t-shirt biri namuone transport naye ddala abantu balina emitima gyenkanawa kubanga n'abalongolwa kuba baali bato ninga Pazo bamumanyi bulungi okitegedde kuba oyo mukyala nga akyaliwo Pazo yajjanga naalongola tufumbira na kamera ntukola ki netulya omuntu omu eyakajja nanoonyako ndowooza wayise omwaka oba emyaka 2 yali Katero najja nansanga yampa sirinsi 7 sijja kukyerabira naye akasanvu ako kansanyusa kubanga akasanvu ako na budgetinga nengulako ebijanjalo nengulako ne kilo 2 ezakawunga obulamu ne butambula nze kati seetaaga kinene nnyo labongo seetaaga kinene kati njagala kyakulya okusooka ate Katonda yankola bulungi bambi nti omubiri gwange mulungi nendooza singa nenkananga oluti kubanga okwebaka oyinza okutunula obudde bwonna n'otuuka essaawa omusajja yali tanyo nga kameremu kawalaji nywamu kawala ate nakola ntya nette onywa n'ovaako n'obeera nga tobitegeera n'onywa kawalaji oba ka 10 oba ka 5 kuba kati jjukira esente z'ofuna zisobola kukumala tesobola sasulirako baana ki ozifuna n'ozirya z'ofuna z'okola ki ne babanga abamalwaliro bakubanja kati abaana ne batuula n'obanga osobeddwa wansi ne mu kibira naye nga embeera yatandika mpola embeera mu kutabuka wano bannange ebivulu byesala omulundi gumu bapromota abankubira nga tebakyankubira nennabugabe yatwalanga buli kicca netuka essaawa nga tebasobola kunkubira nga tebasobola kubanga wenakuba nze asooseemu nenkuba akamona neŋŋamba Mukama oli mulungi akayimba ne katandika okukola yadde kale eggwanga lyonna teryakamanya naye kayimba ne katandika okukola ne kasente ne kalinnya era oluusi ngenda nentunulira vidiyo zange ze nakolanga nempulira ennaku neŋŋamba oba bino bividiyo mbisangula no bisangula nga ndaba tebingasa kati nina vidiyo gye nakola bagiyita bibala nze Franka Jja nze gwe yasooka okulaga abayimbi nti omuntu oteeka mu vidiyo sente nakola vidiyo bagiyita bibala evidiyo yali obukadde nga 14 by then ezo zaali sente nyingi bibala kuba nzijukira ne Gravity yaliwo naga wow Franka faba mu kubayimbi be yasookerako nti teeka moso okolaga ensi naye teri muntu asobola kunoonya ku nsi kuno kati wenfa wano ndowooza baga nti kyafudde tosobola kufa maye ebiseera ebisinga kifunya challenges mbulamu naye kifuula abasajja kwe kuzimegga ne tuzimegga kati obuzibu bwennina nti sikyayinawo nkugambye ninga ensoola gye baggalidde mu ndabirwamu gundi zonna ze nayina
abantu babandigambye nti onakubira tewakyali akubira simu tewakyali akunoonya owulira okujjako okuba nti kati omugagga ono era naye yali ammanyi nga faani wange nti ngenda ku sayiti ze nenkola nenfunayo akasente ayinawo emmotoka awo nayo njivugavugamu nogenda kuba kuva wano ogenda wali emulungo kumpi naye obwavu buluma n'otunulira ekyennyanja ng'obwomi oteebereza buteebereze ng'olinga atakiryanga nako n'otunulira abasajja nga bali emulungo embuto zireno bali mu kulya ebyennyanja nga kyokka ate ye n'akirya omutwe n'agusuula waliwo nali njagala okulonda omutwe ogwo nga ngutwale neekaze ngutwalire abaana baguwutemu supu obwavu buluma muganda wange obwomi oteebereza buteebereza ennyanja akirya mu maaso nosanga nolaba abawala bali awo abalungi nogaana ye bannange era wobeeranga n'akasente weerirenga ekirungi gye bakiryamu ng'alinga alumya n'akiryako sayidi emu n'akireka nogaana ye bannange basinga akimpadde nenzijjukira eri embeera yali enkutteko nzijjukira ebiseera we twabira ku Nile Theatre awo manyi Nile Theatre yabeerangako abayimbi bangi olwo ndidde school fees ngenze ku recordinga waliwo omusajja bamuyitanga Aluno baakyaliwo emakindi awo Aluno kaali kavubuka kampi Aluno bane bisanje abasajja abo nga sinnagenda South twaberanga nabo ku Nile awo Aluno ali awo era wa bidongo oba kyaliwo bayafa simanyi Aluna so wenave South Africa ne musanga ku gundi ku Pakalasti nga watuula nga atuula ku Pakalasti abasajja abo baali yange emmere asigadde soda ne bamunabira mu gundi mu mmere naye nga gw'otudde okyali mwana muto nga tosolaga nti akubegereko okole ki nenzijukira ebintu ebyo byonna naye singa Mukama Katonda abadde akkiriza nampaayo omukisa kuba sirina kye nazza nagezaako waliwo yaŋŋamba tugende bansabire ne bansabirako naye uppa teri oli naŋŋamba ebyo ndi ku byabwerere ngende ku musawo omugaana namundagirira ne transport nambula ogenda ku musawo saagendayo ate nalina transport saagenda atambuza yandagirira Luweero ninga kati nze Luweero natuukayo ntya ate ndeka abaana bange okulya ebyo nabyo ekyo nakyo nenkireka kati ndi wano sinnamanya kyenzizaako omusajja yandikodingira akayimba neza video sizina kati nentuukaawo ng'embeera entabuseeko ndubale bakiŋŋambako omulala naŋŋamba nti oba owammwe si yeeyo kubanga embeera gye nalimu nze nali akaji nkakubye akaji nali nkasambye nalabako ku ssanyu batandika n'okunkubira abapromota b'ebweru nga bankubira kasimu nti oba onajja ne gundi naye byonna byagenda byonna byaggwaawo tewakyali sikyalina kyenzizaako sikyalina nti oba kino kati nakala nasalawo kampoote Omwana Katonda ali eyo tugenda kukomawo n'emboozi eno omukulu layita fe obwaffe gwa kunoonya abantu nga bano abaali emunyenye zaffe era emunyenye zaffe tubakuleetere twogeremukko nabo tulabe ki ekitawakinga out Dani abadde ku kamera producer Caspat side eri ne director King David Gomwana Katonda ali eyo Client Beauty World oyagala gula bizigo olususu lwakutabukako mbeyune ansa z'ensusu zonna bebaziina ebibuuzo bingi ansa oyina nti nigenda baddemu emukwemu AK Fashions awo kunabukeera ayagala okwambala ogenda mukolo oyagala kwanjula ogenda kulaba muko oba ogenda kukyala bagenda kwanjula oba genda ku AK Fashions awo kunabukeera ofune engoye mu buli mbeera na buli mu style nze nzikiriza ndi Katonda asigala ye Mukama tayongerwa kutagattibwako yatonda ensi n'eggulu ebinyonyi mu bbanga ebyennyanja amazzi okujjira kw'ensi byonna yabiteekateekera yayagala bibe tugenda kukomawo mweraba